Yes, Fali TV nkwaniza kadi kano sibyotya obwasizotya okugamba ejayo gigenze kitya emirimu nkwaniza kadi kano nena kusaba osubscribing atompere video no like bagita Fali TV UG zimbali updates ezina value buli kadi nkutsako amawuli abagatambula ko sadi y'ebintu ebenjawo kosana abantu abenjawulo abantu abamanyi mu ggwanga lyaffe Uganda kosa nebweru walyo muwala wa Jamira Karungi amanyikidwa nga Shurazi Kulumba Shairaz Kulumba bamita Shairaz Kulumba awezesa emyaka 8 era nga olunaku olwayo badde mazaalibwa geranga Jamira Karungi mune agenze ku mukutu gwa Twitter n'ateekayo posting alaga nti muwala we bambi yakuzza amazaalibwa ge ag'emyaka 8 wabula bw'ataddeyo post eno bannayuganda basinga beebuuza ye Jamira Karungi bulijjo alina omwana omuwala bannayuganda basinga baali tebakimanyi nti Jamira Karungi alina omwana omuwala bwe ngamba Jamira Karungi mba ntegeeza mwana muwala memba wa Aromatic oba yaliko memba wa Aromatic kwa kisaawa zino takyali mu kibiina kya Aromatic Jamira Karungi sikyamulaba munze sikyamulaba mu kuba n'emizannyo gya Aromatic egisinga takya performingira kwegamba takyabeera mutakyalabikira mu mizannyo gya Aromatic yonna egisinga nga bambi muwala we yakuzza amazaalibwa essaawa zino Jamira Karungi tali mu ggwanga Uganda ali mu ggwanga ali mu up country ali mu wabweru wa ggwanga ali mu diaspora essaawa eno tali mu ggwanga lyaffe Uganda era nga amazeeyo ebbanga eriwerako no mu ggwanga eyo gyali eweru w'eggwanga amazeeyo ebbanga gwanvu nnyo bukyanga agenda mpaka nakakati gyali alina omwami we bali abulamu wabula nawulirayo amawulire agayita nti Jamira Karungi eyo gyagenda alinayo ko restaurant eyo mu ggwanga ly'ebweru gyali mu ggwanga ery'ebweru gyali eweru w'eggwanga eyo gyali yakolayo ko restaurant era nga nti nno asinzireyo n'akyapa kwosa n'okulabika nga anoonya essente Jamira Karungi ebyokuzannya firimu yabivaamu kuba Uganda basinga badde basuubira nti Jamira Karungi ajja kudda mu bya firimu nedda Jamira Karungi yagendera ddala tajja kudda okudda eno ndowooza nga bamukomezzaawo kumuziika ndowooza naye nga ye yakiggalawo yakisalawo dda yakisalawo officially tagenda kudda mu ggwanga Uganda yatandikawo na bizinesi ey'ebweru w'eggwanga gyali era ng'eno ya restaurant gyali mu kulabika nga akyapira n'omwami we naye ng'embeera nnungi embeera simbi ku side ye n'omwami we Jamira Karungi munaye bw'ate mwana we bakuzza emyaka 8 era nga ku social media baana baagi nnyo bamwagaliza amazaalibwa amanyi bamwita Shairaz Kulumba munaye bw'ate bwakuzza amazaalibwa amalungi Shairaz Kulumba mwana waani wa Jamira Karungi bagambye aliko memba wa Aromatic era nga ba Fifida Queen badana batanzi bambi bagaliza muwala we amazaalibwa amalungi bangi nnyo basanyukiddeko Jamira Karungi okubanga muwala we akuzza oba awezza emyaka 8 bamita Shairaz Kulumba essaawa zino ku Facebook ba social media indoors batambuza post ya mwana muwala Shairaz Kulumba muwala wani wa Jamira Karungi Kulumba erya Kulumba lya bbaawe Jamira Karungi Kulumba naye lya Kulumba naye atera okulyongerako oluusi era nali alikozesa ensonga lwaki ne muwala we yalita ekigamba muwala we lyerinnya lyakozesa bamuyita Shairaz Kulumba myaka 8 jukira Jamira Karungi alinayoko n'akaana akalenzi era abasinga badde balowooza nti omwana omulenzi nti yakuzza amazaalibwa ag'emyaka 8 kumbe yabadde mwana muwala abasinga basose ate bifuna bulala ku social media basose bifuna bulala nga basinga balowooza ye omwana amangu agawezza emyaka 8 ye omwana ng'akuze ku speed nedda omwana we omuwala yawezza emyaka 8 owa Jamira Karungi era ng'essaawa eno Jamira Karungi ataddeyo posti ku mukutu gwa Instagram ogwa Facebook ng'alaga nti muwala we awezza emyaka 8 era n'ategeeza nti agenda kumukolera party eyo ebweru w'eggwanga gye bali agenda mukolera party era nga akavidiyo agenda kuba akateeka ku social media agenda kulikodingawo akakiripu akateeka ku social media nga kalaga ekyabadde ku pate y'omwana we ey'amazaalibwa ag'emyaka 8 bagita Fali TV gisubscribe mu nsonga za Shairaz Kulumba muwala wa Jamira Karungi Kulumba awezza emyaka 8 essaawa zino ku social media ndaba abafanizi ba Jamira Karungi bangi nnyo bagaliza muwala wa Jamira Karungi amazaalibwa amalungi bangi nnyo comments ziikanga amazzi wali ku mukutu gwa Facebook batambuza post eno ey'akaana kawala ka Jamira Karungi okubanga
awezza emyaka 8. Musubscribe ngale mumpere video no like bagita Faadi TV Shairaz Kulumba muwala wa Jamira Karungi Kulumba awezza emyaka 8 egy'amazaalibwa era ng'essaawa zino ku social media kyakutedda essaawa eno kyakutedda kitokota butoko si comments ziyikanga amazzi okubanga bagaliza muwala wa Jamira Karungi amazaalibwa amalungi. Musubscribing Faadi TV mweraba.